neze kyenyiza okugamba kiriko ekitiisedde okumpa bato engeri gye yagambye omukyala teyagala kunjigiriza sobola practicinga yinza omugamba ekintu kimu ajje tupracticinge anjigiriza okuyimba nanga ajje muyiseeko emunyonyo nenazimba tunoonye ku bupoloti tweyambe buli omu ayambe munne waatasobodde nga interview zonna zemulaba mayinza ensirika nnyo naye okusirika sirusiru njagala mu congratulations to finally wazimbye ennyumba kutegera kyakabi nnyo so many people have houses I mean baboda bona boku stage yange bazimba amayumba tekikyali kikulu nnyo okuba nti no wazimba ennyumba but kikukakatako nga artist okuba nti n'emirimu gy'ogitereza okitegeera that's your responsibility omuntu akuteeka ku stage n'agamba oyimbe tosobola situla nnyumba yo giteeke kuki ku stage katuddire mu katono ako tosobola leeta nnyumba ku stage bw'otuuka ku stage okuperforminga sho neekulema tosobola situla ennyumba y'okuva emunyonyo n'ogiteeka kuki ku stage olina okurepresentinga okitegeera kuba kiringa abaana okwekomparinga ne bagamba ffe tuli bagagga kuba tuli omuceere omwavu naye atuuka n'akola ki n'alya omuceere n'alya ennyama n'alya buli kyayagala. There is nothing to be jealous of. There is nothing to be jealous of. Every award that Sheebah has won, I've won as well. I've won so many Best Female Artist Awards, won in Uganda from Bastini's Divas Awards, Buli Award, the Club Music Award in Jiwangude, Pama Award in Jiwangude. I've always been ready to battle anybody. From Sheebah to anyone, any female artist one, I'll be ready to stand on stage with them. So for Sheebah, I've been ready all this time. And I've been throwing it at her team, kampienga tubuza. Nenga answers if it is very positive. So, nendoza they need time. So need to sell off and team syndicate no star maker to time. We give them time when they're ready. Let's make some good money and give people a good show that the whole country is asking for. No, I've not built a house for myself. Sinabano esente zange bwe nazifuna wezawera ne tuzimbira mami ennyumba mu kyalo ne tumuzimbira wane muyenga so mam ne tuzimba oso mu kyalo I mean in the village Serere because that's my mother's village tuzimba ne mbale kutwakulira and then na wane muyenga inawe ennyumba so that's esente zensokedde ddala okuteekamu okutegeera my mother because bambi yabonabona nnyo all her life so nesalawo le mimeka comfortable nze nina time ekola sente okutegeera career yange ekyaliwo nina band ndi kuzimba my own empire okutegeera nesayininga nga artist I'm running my own record label. She needs some time, definitely, because I've seen her perform, sometimes olusi videos ezimu nzirewe ku YouTube. Nenda banga tali ready okubatolinga artist wakalibange yange. Okitegeera and it's not tina kyakwe wanambaddewo for longer, so I've definitely got more experience and I've gotten better. Buli artist yetaaga kiwa time, so yeah. Ate omuntu bw'agezaako kubikirira your fault aba akulimbye bulimbi takurespecti nze so me coming out and telling you the truth nawe kyomanyi nti you flanked at your concert ate si yo yokka zino show zonna abantu zebaze balaba ne baproving ati Sheebah takola ki tamanyi kuyimba oba tayimba bulungi okyeko si yenza agenze nenanga abantu nti tomanyi kola ki kuyimba. No, people have seen you perform and that's how people can make such remarks about you, so don't make this personal. Tekiri kunze bafani bo bakubanja ina bafani bangi nnyo bakubanja bagala representing ku CD the same way your representation ogirete ku stage.